Jali enze nakula ni mama wange ebyaddala. Wamuchawa mzee. Eranzi kikozese nnyo mwana. Sagala kubeera nga taata wange. Njagala nze njagala nga wenzaala baddogo bange. Ngenda babeeramu wadde sindiyala. Naye kati wazaalayoko. Sinaba. Osuubira ddi? Sinnabasuubira kubanga gabi sagala kubeera nga taata wange. Njagala ngenda ozaala nga ndi strong nga nsobola mwana okulabirira baddogo bange mu mbeera sigenda baddukako. Kuba taata wange yatuyadduka nze nali ndaba nnyo maama. Osege nga ndaba nnyo maama ate nga ne maama kale tumusumbuwa tuteeka mu kisulo. Osege tukomawo katini ate tukomawo nga tutwalako mukyala awo mugundi awo ekyaggwa awo mukono nati ng'olondozeza emmere mu holiday teziriwo. Osegeera nga ati naye bwe muwummulamu wamma mulyako eyo. I'm so sorry Molo. Naye nga kyolina mmanya si byangu. Akapapula kange kalina wano nk'ekyo kimanyi nja ku ssomero siri onogenda mu mpeere tusomero nali nsomera ng'empeere njiriko nnyo nga mpadde pass out nga bala basigala ku ssomero naye nga pass out eyo nzibu yakugikuwa ebyo bya isita naye nga ye yagimpadde nga nabulijjo mubiiko kati kwololo yagimpa olweggulo n'agenda. Osegeera ku makya neetegeka okuba engatto zange ng'olaga bwolo ngenda bampadde pass out ofulume maama nga mawulire agaliwo banaye Master Evans bamutemudde bamusanze mwala nga bamukubye ekibulooka. That is too bad. I'm so sorry. Nakuba naguma kati tewaguma geto yuti kubanga era otuusaawo okendezezaamu ku ddoboozi. Kale kinnumamuko byembijjukira empulira nga nsaanawo naye nga nkimanyi n'okuddamu mpage kubanga ebyo tayimu ebya Katonda baba yayagala kati olaba kati we yafa kati ab'okusomero nga ne bandabamu ekitonde nga balaba mazina ngasobolera awo muzigundi awo MDD era nze mbaako wali Sege kati ne banga mugenda soma tugenda kukuweerera paka onokoowa Osegeera nitandika osoma kati awo nkugambye ddamu siniya faawo zambula ezagundi jjukira ebyaddala nali kikola nga n'empere. Kale singa nali nkumanya ebyo ebiseera ne nkuweerayo registration siwa ssente nnyingi. Kyokka ate nno ebyaddala mama wange we yafa ebyaddala wali tewaliwo mulala agenda kundabirira. I'm so sorry. Yabazaala abaana bameka? 5. Abalala baliwa? Baali bato? Baali bakulu. Yagwa Mugalanda? Nedda waliwo omuto wange anzirako. Yasemba. Kati taata wamwe yaaliwa? Taata waffe mumala okuza kati olaba gye nkunyumiza eya Victor Kameno si eyo yokka. Waliwo gye bataabasasula era? Nnyingi nnyo. Batamisiza abaana bangi amazina passion yaabwe ne baddayo ewaka ne bagamba ebisibiddamu. Osegeera nga mwana ataddemu ssente ze n'agula engatte y'akabi najja nga nyumye wamugambye oyagala abantu bali smart oyagala kaladi simaya biki najja nga nakubye white tobawadde kyokka omwembi yakuwadde ssente za costume bwe tozibawadde ozikubyeko badakita we bali awo kyova abamu baagwa badakita abamu baagwa lwa nsonga baaluma nnyo abazinyi jukira mwana wano Uganda dance ali underrated nnyo osegeera bakajja babalabe mu value kati ngera ku shooting mwana ba dance buli omu abalisamu amaaso enjala mwe beruma osegeera baba wemba mulidde nnyo mukozesa amaanyi amangi osegeera yebuzina mutiezo zonna essaawa Uganda wa just ba passion ng'ekitu kyagala ne bana abantu abamu babirimu awo ba director batamiza abana batumira ku video gweyo gye banumira netugendeyo busaabale eyo mwana ku video ya tokaba byo bibaawo kyobanga ya director amasida kwogera amanya gabo naye bu director yanuma yagwa zenkubuli twagende ku video ya yali ya video ya Kenzo ya weekend yeyo ku kazi tuyine kintu kyetwaliko kyali eyo ntebe eyo nkimanyi Kenzo aba yatuwadde mwarikinga out ku Kenzo atusobola mubwikinga out
kale kituufu kyo kibawo ekiti oba wafase director n'omufaata ku Instagram n'omugamba ffe tuli baffe maama ngendo tuukayo mbayitamu abaniga bo baali bammanyi bano abali wano bawolofu abaniga bo balina wanulaavu era nabayitako nenjiyingira nengutandika kati bino bibawunsa ebitamanyi nakuzina babawunsa kyovola si bonna naye babawunsa bagenda beera yala mpaka bakolimidde lwansonga mwana balina emitima emibi badongo osegedde nze siri mu mulimu gwo ate nekindese ku stage badongo size kukwata muyimbi muno olaba nina ekintu kyendi muyisa bakola mulimu gwabwe nedda omulimu gwe ogukola naye olaba nina bakola mulimu gwabwe naawe wawo omulimu gukole kwona omuntu gulaba ali mu kulumba omuyimbi bino ebyomukwata oba amukwatanga toba musika lugoye oyo mumugje naye mwana nvudde eri nange mpaguza olaba ndi ku stage ndi mu kuzina omuyimbi ali mu kuyimba kitegeeza nange nina ekintu kyendi mu kuyisaawo abantu bakirabe lwaki ate oba onsikayo ndabise olwokuba gwe olina kabuli bombo kati era babawunsa bamwe bagenda bayera tebalina respect tebamanyi bantu osegedde bakola mulimu gwabwe nanyiga nnyo era olaba ku kavidiyo nabayita kuwona abaniga naye wala sitalo gye naddayo Wembule yali yanjigiriza ate byebiseera naye Wembule navaayo covid awo ngaze soka tuddayoko ng'ekyokulya kikalubye soka oddayoko ku gulawundi osegeera so bakolimidde babawusa bakolimidde yali omu naakuyisa bubi bameka bakuyisa ebirano bakuba nti nina ku kavidiyo kubera lwaki mwakalaba kyali wange namugamba kati kwata Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga tudene mulo mazina olunaku olwaleero abananga bano babaayo naye nga mwefuula abatalabalaba kyokka ebintu bye bakola mubiraba ono omulenzi ali behind akayimba ka Muteme Nsingo kaba giteme kanene akalala akakola ibatya kano kamufinine keka mufinine bakayita nfinine bana amazina ogajjawo tugenda tuukawo banaye mwebale kutula mwebale kusubscribinga. Thank you for 100k subscribers ku YouTube banaye nsiimye mbadde sikyabajjukiza kusubscribinga naye ng'ate bambi mbadde musubscribinga paka we tutuuse ku mitwalo 10 gy'aba subscribers. Thank you very much. Simanyi kyabbawa naye nga kyemulina okumanya nti nsiima basubscribinze sagala weerabire Plain Davi sauna and steam awo ku US Mall ekyanja ku rooftop balina shisha place balina akafa akalungi wosobola okukolera meetings wosobola okumiitinga ne mukwano gwo ne mutula ne mukiringa sauna yaabwe nnungi nnyo steam yaabwe nnungi nnyo banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu gy'olabaawo wammanga parking nnungi ate eri very safe bw'obanga oli VIP ng'onoonya ekifo ekirungi eky'omulembe eky'okugenda mu sauna ne steam jangu ku Plain Davi awo ku US Mall ekyanja obeere ng'okozesako ku sauna yaabwe ne steam balina ekifo eky'omulembe environment nungi kiri ku rooftop akawewo kenko naye mubeera couples nga mwagala kutuula babiri kiggwerawo ate bw'oba oyagala shisha waali bw'oba oyagala kakyayako omulembe ojja kafuna lift nungi nnyo teri byakulinnya madaala waliwo elevator waliwo parking ennungi ey'omulembe ne bw'oba otuuse mu sauna ssaawa emu n'ogamba nti njagala kusaala omuzikiti kwe guli ku moolo okkirira wansi mujje ku Plain Davi sauna and steam mubeere nga mutuwagirako bannange toddayo ebulaaya ng'oli mu vacation nga tozeeko ku sauna yange mbakoola mujje mubeerewo mujje tulye ssente nange nja kubeerangayo poza ate bajjukiza nti abambiru furniture workshop we bali okubeera nti no bakutusaako furniture omulungi ow'omulembe banoonyeko ku namba zaabwe ez'essimu banyinyonnyodde ebintu bino bannaaye mujje mulabeko yaffe tulina ebintu ebirungi nsayisa okulaba Adija oli bulungi buuza ku bantu nze nkuwadde omukisa abatulaba mugyebale olwo mazinawo azenyo obuzina bwonna gwe bulaba obutrending obuzina obuliko bwonna yeggwabukulira
okuba mutemye nnyo ensingo singa mugitemye okusingako eri emabega bonna bwe tubadde tuzina ensingo bagisiima naye ne kano ndaba tukavuga mukatandika kavuga mpaka malaba akomanyi olina okukanjigiriza nga ngenda ejjinja nina okavuga tewetaaga means of transport ndala kano osobola okukavuga mpaka gyogenda kavuga eggulu Masaka yakavugira ne Mutoyi wabula bannaye yakavuze mpaka mu Nnyonyi yakavuga mpaka mu Ttooyi nakavuga lwakuba erabidde okukakomyawo kati nja kugendayo kamukomeze ojjukira kange kako nze ayina okukaza kituufu kati nze nja kugendayo nkakomyewo yakatuteete yakazizza kati amanya gamatuufu gwani amanya gange amatuufu bampita Bisaso Paulo gampita bali abagambe mulo mazina ateka gwe Paulo kale ganzizaayo nnyo emabega you have to be proud of yourself. I'm proud of myself. Your past yekukola yekuwa future past yekuwa future man ojja mu Kampala noganze sidda mu kyalo ne bwoba ofa kati nze kigozi toyina bwonziza mu kyalo obya ddala okitegedde toyina bwonzija ku mulamwa kuki kudiuki ndiewa gangago ngagala naye kale mbasagala nnyo gampita Bisaso edira nkima musajja muganda kyova obukanga akakima kyova olaba nzina ng'akakima obukanga osegedde enkima giraba edduka ya buzina lwaki tuyagala kuyita amanyago kale nze era n'omuntu wagampita wano wempima mu comment ngenda olaba oli yegeziwaza Bisaso Paulo simuwaamu ngambirawo Katonda alina gy'ayagala okunziza aba akulabisa aba nzijukiza ennaku nnyingi bakyampita Paulo olaba eyo ennaku ya Paulo kati ate yekufudde mulo kati nze mulo mazina kati mulo ate livaawa era livaawo mu Paulo ate anti kati kijjawo kitye Paulo edda vijja jina yayogeranga firimu bagamba Paulo mulo osegedde ng'alina omuntu gwatuma Paulo mulo kati nga buli firimu efuluma mulimu omuntu gwe bayita Paulo mulo kati ng'ate nze ndi ku kyalo nga nze Paulo ate nga ndi Paulo akubanya amazina kati abaana ne bagamba Paulo mulo mazina osegedde kati bige lya Paulo ng'ejoga siryagala nendiggyako nga amaze mulo mazina yegwe mulo kati amazina ngakuba zeno nali ndowooza mulo Paulo mulo okitegedde zento we nali ndowooza sikulimba like mulo kyava mulo kyava mu Paulo mulo ebijjo gino byayogeranga firimu kati abaana nga bampita Paulo mulo osegedde Paulo mulo w'amazina osegedde oli Paulo mulo w'amazina kati watandika otya okuzina amazina watandikirawa musomero naye ebyo byali underground nga omanyi underground bitya ng'ozina naye ng'era abokusomero bakumanyi bakumanyi bokka bakulabaawo kale nabo ku kyalo kwanze ku kyalo ebyo byaddala nali nzina amazina gange tukwata ekizindalo tugenda ku street jam osegedde ne tugenda mu center awo osegedde ku kyalo ki ngikawempe awo ku ttaano ate awo kyalo naawe anti ze gye nakulira ate kati awo kyalo nawe awo muli mu kibuga nze manyi oba Masaka oba Luwa subiranko mu kyalo ndiwe site naye bannange lwaki ba celebrities bonna mubeera mwogera mukola mwemuti anti mba neeta wano mba neeta ng'ogira nti bwoti so kwogera nga ndi bwenti balina okuba nga neeta olina byokola awe bwe nga tukwata ekizindaalo netugamba ku street netugamba katugendagenda mu junction yawe Kawempe ku ttaano mu kisaawa awo waliwo obudansa bweye Kagoma bugenda kujja osegedde naffe tujje n'abalenzi balinga lwaki mubuyita budansa mwali mubuzala anti era kuva dda birina obbaamu ezzoleyo competition erina obbeerawo musobole nammwe okwongerako bino gabo tubasinga tukireeta ekizina tukiteekaawo mu kkubo wakati kuba amazina naye nga ebyandagulawundi naye kuva dda nze ndi top underground kyeki kinemyote kubeerawo ng'obizina n'abayimbi gye bali bandagulawundi ng'obiyiba naye nga boy gwabiwulira ne bakyaliibo osege
obeloli baba muyimbi oboli mu underground kati empere wali ya underground bro ng'abantu tebakulaba ne woogikuba otya kati kutali kukuba eno empere y'okuwaguza neeyitawo nalina kyali wange eyo empere erweyo yanga mwana nyakyali wange wakujja live yangambye waliyo video ya Victor Kamenyo ningamba inokubira mu video ya Victor Kamenyo ko ne kusomero saasoma wasoma paka mu kirasi wasoma sebo nina mwembaawo zange sinyingi oyina mwembaawo nga mmeka nina mwembaawo nga gobalabala mwembaawo kuva mu P1 paka mu senior first second term samalako wasoma tiwatula senior fo yavo saji duachi byalimu awo kusika omugwawo muka bakaita batya balina sente ze basaba wano registration nali nkuba empere wano akusomera ku basali ya mpere yakuzina ngate ne kusomera waliwo ebisitole byaliwo awo mbuki wawo muganda wange yali musomesa ku ssomero kati namperera bwati nanzija mu P7 nandita ku ssomero yali mukulu wange mama wange yamusomesa unfortunately mama wange yafa ndi mu P6 segere kati nensoma mu P7 kati najimala oyo mukulu wange oyo ye mama wange yali yamusomesa segere kati nafuka musomesa ku ssomero eryo kati wenatula P7 kati nangamba nzije nsomero like kumusala gwe umusala gwe nga kwe batema nenso ntandika senior 1 senior kati unfortunately ate mu senior 2 tewamugoba tewamugoba yafa. I'm so sorry mugalawo yafa ababbi bamukuba yali addayo Kawempe wali Kawempe awo waliwo ekikubo ekikkirire bayitayo mu Kiganda opposite n'akatale ke Kawempe kati juke essomero lyali Kagoma lyava naawo bayita Royal Embassy kati bweyaddayo olweggulu kati nkunyumiza ki yali ampadde ne pass out yali doosi nga nkubidde mu stamp nangamba mulo nkyogenda genda oli Easter akapapula kange kalina wano nkekyose kimanyi nja ku ssomero siri onogenda mu mpere juke kusomero nali nsoma ng'empere njiriko nnyo nga mpadde pass out nga bala basigala ku ssomero naye nga pass out eyo nzibu yakugikuwa ebyo bya Easter naye nga ye yagimpadde nga bulijjo mubiiko kati kwololo yagimpa olweggulo n'agenda osegeera ku makya neetegeka okuba engatto zange ngola kawoolo ngenda bampadde pass out ofulume maama nga mawulire agaliwo banaye Master Evans bamutemudde bamusanze mwala nga bamukubye ekibulooka. That is too bad. I'm so sorry. Nakuba naguma nze kati tewaguma geto yuti kubanga era otuusaawo okendezezaamu ku ddoboozi kale kinuma mukone byembijjukira empulira nga nsaanawo naye nga nkimanyi nokuddamu mpage kubanga time ebya Katonda baba yayagala kati olaba kati weyafa kati abokusomero nga nebandamu ekitone nga balaba mazina ngasobolera awo muzigundi awo MDD era nze mbaako wali sege kati nebanga mugenda soma tugenda kukuwerera paka onokoowa osegeera kati nintandika osoma kati okugambidda mu senior faawo zambula ezagundi jukira ebyaddala nali sikola nga nempere kale singa nali nkumanya ebyebiseera nenkuwerayo registration siwa sente kyokka ate nno ebyaddala mama wange weyafa ebyaddala wali tewaliwo omulala agenda kundabirira. I'm so sorry. Yabazaala abaana bameka? 5. Abalala baliwa? Bali bato? Bali bakulu. Yagwa mu Galanda? Nedda waliwo omuto wange anzirako. Yasemba. Katata amwe yaliwa? Tata waffe yali asaga mwogerako. Gyali enze nakula ne mama wange ebyaddala. Waaki wamukyawa muse? Era nze kikozesa ennyo mwana. Sagala kubeera nga taata wange.
njagala njagala nga wenzaala baddogo bange ngenda babeeramu wadde sindiyala naye kati wazaalayokko sinaba osuubira ddi sinnabasuubira kubanga gabisaga kubeera nga taata wange njagala ngenda ozaala nga ndi strong nga nsobola mwana okulabirira baddogo bange mu mbeera sigenda baddukako kuba taata wange yatuyadduka nzi nali ndaba nnyo maama osege nga ndaba nnyo ate nga ne maama kale tumusumbuwa tuteeka mu kisulo osege tukomawoko katini ate tukomawo nga tutwalako wawe mukyala awo mugundi awo ekyaggwa awe mukono nati ng'olondozeza emmere mu holide teziriwo osegeera nga ati naye bwe muwummulamu wamma mulyako eyo I'm so sorry Mulo naye nga kyoyinemmanya si byangu kati oyingira otya mu industry azinda entertainment industry n'okwatagana ne ba celebrities ab'amaanyi mbadde nkugambidde awo okugambira ku video ya Victor Kamenyi kati tujja kati olaba tulina muno transport atutwala batuga ni badansa bali awo bali eri abeekawempe bewangambye zemba kulembedde kati namukyali wange yanfatidde nangamba tugenda kujja live wa video ya Victor Kamenyi tugayo awo kujja live Makindi tunalinya taxi paka site kya bati nwali eri paka Kibuye wali tujja tambula ku salama osegeri tutuuka ku video yabagamba ati mu video teri wano bagamba video teri wano ate nga ne transport temulina batugambye abagenda kufunira akolaki atuzaayo osegedi mufuna abaleeta nga video eriwa tutuuka kujja batuga video teriiwo ng'eri luddawa mu kizungu Makindi waggulu eri gamba mu kizungu awo kusalama na wali wangu wa kutambula atulina okwangwa mujja sanga director amali gumayo kubeera mu video ya Victor Kamenyi kiba kyakabi nnyo ebyo ebiseera kitegeera tugendayo sanga tuzina osanga wembulemo nali nkuba amazina gakuba mangi gana amangi agagenda gamuvamu underground kati tuzze no mu video ya Victor Kamenyi kamera yiyo kulabisa nga kuba gonna wembule nga yali awo yagakulira amazina Madden kukulete Peresinya wabula ogikaaba kyokola nze I'm good at sporting talent njagala nnyo okuwa abaana omukisa naddala abavaayo cause I know what it means omuntu okubanga ajja hasa ebeeya y'amaanyi bantu babiraba kati nno kati oyo wavudde erina kuba akazina ntuyo yaliko tebamanyi gy'ovudde kati awo mugenda Makindi musanga wembulemu kawanga oyo wembule nga mulabako ningamba yoyo wembule ng'omwegomba omanyi rasita owalimu ai mwana muwala ai ningogo wembule ninga matata nimusalako ninga matata ebyaddala njala kuzina naawe ngamba kulabi azinogazi aba mayi ba star takuwamu nnyo tato muli awo nagamba ojja kujja kusata ojja kunkubirako ojja kusatade ku studio studio wa Ghetto Kids yali akusala amalodi awo mafuta ga aki nenjifune namba nenjezima balisa bagamba nti funye namba ya Wembule nga saga nnyo bambeereko nnyo osegeera kitegeera nenzirayo kati video tujikuba badde mbuse waawo video tujikuba obudde buziba awo muri mu kizungu eyo ani yali abayise wali awo kyali bamuyita Emma yali abayise yali video director just bababirako bubbizi nti mujje mubeerewo Emma ye nga abagamba bwe mujje nga tujja badansa abantu tusanga badansa bawe bati nga abamaanyi asa abamaanyi bawo just nga badansa bangi concept ya badansa bangi mpulira tumalozi video bigwao obudde buziba tugenda olabaga motoka gajja live gagenda bagatika
gagenda muzinya olunaku lwo mwali mulidde ate nga muli awa mulina okwegattira ebyammwe ne muba fiiti naye ng'ekiro tufe tukimanyi twagala kamera ebyokulya tujja bbirya nga tuzzeeyo naye kamera baba bagikuwadde bwe bati soka ogakube gonna gwe gomanyi dayirekita ye yanaamanya kubanga buli omu ali mu kuzina wano kati muno oba ofunyemu chance zina gwe byomanyi biri extraordinary muno kale dayirekita ne wanamyansamu gumwe kuba dayirekita bamyansa kati vidiyo egwa bigenda ebimotoka tuli mu kizungu eyo oguyumba gweyawusa enzikiza ekwata wali eri simayo wawe ennyumba yani ono musajja yapajja eno biki mukambwe musajja mukamuyo mukadde yafa kasire gwanga agamba abajja abasirikale bagamba twagala omuntu wano n'ogwa mwena muveewo tunoonya Emma ng'alabikako ate nga tulina mwadde n'ekikumi olwo nga mulinga bameka awo tulinga badansa 10 tulinga badansa 10 bano bavudde entimba bano bavudde entebe bano bavudde bwebityo bwe bibeera edda gwe abaana nga tumanya na gye bava naye nga bonna bagala kubeera mu vidiyo ate nga bonna tebagenda balaga wali mwana twalinga bafaala naye just chaka kalinga kaseera time eba nga tumulaba nga buli omu gwano njukulaba buli omwana osanga yayingidde mu kimotoka kya jalayi bagenze dda tebali naawo naawe mumufune engeri gye muvaawo abasajja abasirikale bakutte embooko tebagala wano obudde buzibye essaawa 5 I'm so sorry kati nga tugamba nno tuddakawo empeno bameni tutambule kirungi tuli bangi tutambula kirindi byogenda beekutulako nono tutambuleze essaawa poliisi nowekolaki kintu kiringa kiganga abamu balaba nga ababbi osegeera tugobagana ne poliisi I'm so sorry twatambula paka Kawempe okuva emakini paka Kawempe abantu abamu batandika obbuukira kamulo tosobola kuzzaayo mu bintu byammwe ebyo bagenda nga babeekutulako mugenda tutambuza mwana abamu batuuka ewa bebabagalidde bebababuuza muvaawa emboko ng'evuga tebamusasudde tannalya newaka emboko evuga nkomawo ssaawa anti okumayo okuva emakindye paka Kawempe twatuukayo waka nga ssaawa 8 ez'ekiro tuli Kagere nja kwetagamu episode gwe olina emboozi yange nina emboozi nyingi ey'empere era baddansa balina okumpuliriza kuba nze nina experience ndabye baku apu tuwaddemu eno apu gwe gali amazina gali ga TV naye ogenda labika otya ku TV gwe gali ga TV nga tewali bino bya TikTok nakuba nawembulemu obuba nanyawo ajukira wembulemu yali dansi nga asobola okubateeka ate nga ye mulenzi kati wembula mpaka ediwizi twali tetubatuukako naawe buli omu alina bali bamaanyi naye bali mu levo yemu awo naye nga ediwizi balina lifestyle ediwizi nga tazina nabadansa bangi osegedde kale nga yazinanga ne nga yasembeza abaana ye buli walamu talenti asembeza that's nice big up wembulemu ekyamwa big up netwakatandika ampa akasimu akanamba tutambula tuzeeyo nga nguma nakuba emboko babakubye emboko tebabirimu ebyangeri abagamba boy jukira nze mwana ebyo biseera jukira nga nakugambira nali mukadde yafa nga noli nga ndi anirule nze nsobola okugenda eyo tewali anfuga jukira mukadde yafa ennyumba agireseewo osegere ngamubeera mu nju ya maama ne muto wange mukulu waffe yali tatuliiko kuba yabeera mu nnyumba naye nga tatuliiko nga nze ndi ne muto wange yasoma gyasomera ali kabasaleke nange nsoma byengatta kabasale kange kati mukudda wano tulaba ekyokulya kijja vaawa osegeera tukifuna mu kukima amazzi awo
tulina ba anti baffe twatuchimira amazzi batuwaayo ne bapa waayo ku mani kati enkyamanya ku ssomero nja bigatta naye nga tesiina nfugga ensobola yingira essaawa zonna zenjagala osegedde naye nga kyovulabe ekiroto kale kyali kinyanguyiramu kaawo kufata kusingako ku bali abalabi bagenda okuba embooko kubanga gwe wali oyinamuko ku freedom nkubirawo embuli akukuba essimu tagikwata akuba essimu ngiremerako ero so obadde ogamba naye nkubira nnyo amasimu nemugamba wembuli taata wangambe nkubire nangamba jangu ku studio ku makya ssaawa 5 nenzisonda ku Saturday nenzisonda nemanya kadi wembeeramu kida kijja kummala osegera ndyeka wakakomando wali wa mutwalo ndyeka kakomando wali wa musiraamu studio wembule namusanga netufugako bitugatta nezinziza nja kuba nazo ntuka ku studio sawa 5 satukaona 5 tukawo sawa 3 ngolinda nga nendabira muzikyaliko amazzi nkeddewo ali kimanyi wembulajja nalinda omusajja nalinda omusajja paka sawa 12 ez'olweggulu ng'olwagamba mbwaliwa takwata simu omukuya takwata najja sawa 12 mukamotoka ake kalwavu akabbulu ate nga loza akalina ayiti aba doli bossman nawe ate nga akyanzijukira atuseeko ati yandagambu takujjukiramu ekyo ekiseera yali akujjukira tuba tubajjukira baba bajjukira mwana kikulu abadde bangi kati obadde ogamba okuzina ko tugenda kuzina naye badde nabye ndi mukukola kyovula nduddeyo naye ojja kukoma ku Saturday ddako yawanaye musajja negamba kale mukulu nenzirayo bambi kweyo Saturday gye wajja wali ozze ng'ozze kukola ki muzinemu naye kulaba ekiddaka byangambe jangu tugenda zina osegedde nzina kukuyamba kuba wenamusanga namugamba ebintu bingi nangamba gweja wamugamba biki ebirooto byo byonna osegera nga ndaba wembula oyo asobola okungattako omuntu wajja ku ekike media ng'agamba wentuuka ewaadija kigozi osegera buli kimu kiwedde wembuli nenziramu nemukubira neera nenzijja najja emirundi mingi awo kambuukewo najja mingi naye nga simufuna buli kati natuka nandaba nga mwana ebyaddala nkiriko nnyo jadi working kubana nasamusanga onesangawo abazina awo nembayingiramu kaawo osegedde tuzinazina wembuli natuka nampa chance nantekamu baddansa bewo baddansa beyali ayinaawo nangamba ojjanga kujja tuzine kwatagana awo mpola mpola jikapeke nekapeke gye namusange wakapeke ye ajja nga kati fe tuzina naye najja osegera ng'ayimba ennyimba kuva ddala ali muyimbi yaffe tuzina naye nga naye azina osegera awo twakwataganira nno nekapeke bambi nofuuka official dancer wa kapeke ate nali sinawafuuka just mwafuuka bamikwano tubeera ffenna wembuli kati ate ninga ngeyakulaba nga wasooka kuzinira John Black ono oli kyali anfaanana Medi akufaanana Medi mukwano gwange Medi mukwano gwange kuva eri mpereerwe Medi mazina naye alina kyali gwazina naye bamwe gwali azina naye bamwitaliganye jasi yali akufaanana bufaanana naye nga Medi mazina nali nzina naye naye bazina ne John Black saabirimu tewabirimu yanze already nali endi eno kitegeera wembule nga atuwe wokusula naye nga wembule ewokusula ewaggulu eyo naye tuyindayo ku badongo olaba Salama Road ova ku studio awo ku haki tambula ekikuba ekyo wawo stage bayita ku badongo noyambuka eyo nga nali nva wala ebyaddala osegeera ate nali nafunamu n'omulimu mu ntale awo mu Ben Kiwanuka street awe oyo bayita mu Kajja kati nga nkeera ku makya noyimba engoye kana kapale bana bakwata kapale kano abakwata kapale akwe
kati nga sawa musanvu inovaawo sawa musanvu sawa musanvu novaawo ngende mu mpeere kane bosi wange olumu takyagala nkirina kiriko nnyo nga bosi wange olumu wange naye kati gwe tugenda sobola kukola alondako kimu agamuze nti gale kigagenda kukuyamba osegeera bino ekifo ky'okukola oyagala genda eri nangoba oba yasooka nangoba oba wakozekozemu ababa bakwagala abamu neŋŋenda ewalala nawo nenkola naye kati nga olumu wegugaana nga nze nkimanyi sigenda kufuna muntu wansi nga nkubamu ensiki oba gye tuyita ensiki ino ya mungoye osobola kati awo mungoye awe omuteeramu ebigoye nedda kunnyonnyola bosi wo akuwa kapale ebi ojja okayiribise wano koolaga bano abantu kaba kalala komulaga then wakagala ngomugamba njamu kutwala ewali eki ennyingi kati unfortunately akakapale sitekanse esokujja nekola ki nekubowa nekukwata akapale kaba kuki ku ddami gukajja eriko boyiribisa wano sitekanse betukwata teyagalawo bantu tebatundira waawo tebayiribi omukwana akedi opposite mukajja abwaberanga ezebusaabala molo awo kati nga sitekanse esokuvamu nekwata anti wewe twaliranga ezebusaabala kati sitekanse esokukwata akapale ne bakakwata oba sekyo ne bagenda nawe mpaka ku kisansa waggulu osegedde osekyo ne bakwambusa waggulu ku CPS kati tebakira tuba mutembeeyi kati awo sitekanso yasooka nenkwata emirundi ng'ena nga nakajja lifala kati nga bosi wange oyo yambeerera mba mutakironi wawo mu ntalo ngira nzijjayo osegeera kati ensiki eba bweti kati ng'olumu wegugaana akapala konsobola okukaguza kasitoma osegeedde nza nemugamba olaba sitekanso ebadde enkutte naye akapale ko bakatutte nze nebandeka kati nga ekyebiri nkyekyose wano kimanyi kino kigenda kunnyambako vaawo emangu wano kale ngende mu mpeere kuba alina muganja agenda mu mpeere tagenda kumpa ssente genda kungamba mwana lwate tulinakola budde bukya kati nga mukuba ensiki mbadde manyoga nti ng'okawa omuntu n'osindika abayaye ne bakakima nedda nkamuguza naye kati bosi wange abagenda kunsaba ssente ze ng'ogamba sitekanse badde enkutte netwala akapale netwala akapale nagamba bannaye olina obbeeramu naawe era nabikonya naye nga gwokimanyi ensiki ngikubye osege osobola nogikubira ali mu kubala empale nga tunnyuka awo nomanya empale eziba 100 osegeera gogenda mugamba ziri 94 nokuba ensiki 5 6 obupale bwo 6 kwewulo jjabbo omebiri 12 kati ensiki eyo yannyamba nnyo kale kyali kibi naye nga ate advantage ennyo okukozesa ovaawo amangu osogenda mu mpeere nkutegeera osegeera ate transport yanyamba okuva ewaka zijje site ngende mu mpeere waka kawempe wano esite empeere yemakindye osege kati netuka nga wembuye olumu zijja leeti kale nalaba nga nva wala nagamba sula wano nga tulina gye tusula eyo n'abanteekamu waggulu naye nga teri kyakulya nno yatugamba mumanyira nomumanyira nkuwa emakindi enkuwa okusula n'ekyokulya sajja mutuufu naye nga kyali kituufu era mpozi nga tukubyemu kasho oba ka vidiyo n'abagulira yawe natwokyayawe fite fite kyekitaano 15 bambi kati ngezisa okukubeerezaamu awo studio awo olina obeerawo awo naye ngaolina oli simaati naye nga wembulemu bukyolina omumanya yampa chance nene kati kapekeye abeerangawo awo nga mukwano gwange tuzina osegeera nga tanabeera mwimbi wa kabi naye nga byalimba biki byakabi kati ate awo covid najja yokanga wakakikuba awo naye sinakikuba naye kale nali nkikubyemu sebo nga okwo ku kyalo ky'Essalaama wali otandise naye nali nkikubyemu nga tutandise obeerako mu vidiyo za Shiba nga vidiyo ki wankuba ennyanda okutudde saba kugula vitaawo kuza kalangu ka momo nnyabo
laga akabambo kendiko kamanyi era bali otandisaawo kikuba lwakuba bannayuganda baali beefula nti tebabiraba yali amazina gaali mazibu nnyo. I'm so sorry. Naye nga ffe twali tuyiiya nnyo era ffe tuleeta amazina wano mu Uganda. Wano we nakulaba ku stage nga Kanyama akusikayo ng'ozze nga Gravitas atawoowa. Mwana ate awo twali ku Power King. Kati Gravity yali akumanyi? Gravity yali amumanyi ye. Kati kijjawo Gravity yamanyiranga ku video ze kuba nali nfata. Nga nfata nga n'abakyali bange tugendayo mu video ya Gravity. Kati yatusimbudde. Fe abaali bagizina mu video yatusimbudde. Kati nze nali simanyi ne Gravity agenda kujja ayimbe kuba yali takuyise. Kati tuli awo mu Bible. Ngero Gravity. Kati ndi ne bakyali bange wano bampaga. Genda yogera olinyeyo. Olulimba boyimu abalulina omwana naawe Gravity akumanye. Gendayo. Ngamba kati okimanyi nina okugendayo mu lulimba nina oluvimba naawe lwimba lwaffe. Maama ngenda otuukayo mbayitamu abaniga bo baali bamanyi bano abali wano bawolofu abaniga bo balina wanulaavu era nabayitako nenjiyingira nengutandi kati bino bibawunsa ebitamanyi nakuzina babawunsa kyovola si bonna naye babawunsa bagenda beera yala mpaka bakolimidde lwansonga mwana balina emitima emibi badongo osegedde nze siri mu mulimu gwo ate nekindese ku stage badongo size kukwata muyimbi mbuni olaba nina ekintu kyendi muyisa bakola mulimu gwabwe nedda omulimu gwe ogukola naye olaba nina bakola mulimu gwabwe naawe wawa omulimu gukole kwona omuntu gulaba ali mu kulumba omuyimbi bino ebyomukwata oba amukwatanga oba musika lugoye oyo mumugje naye mwana nvudde eri nange mpaguza olaba ndi ku stage ndi mu kuzina omuyimbi ali mu kuyimba kitegeeza nange nina ekintu kyendi mu kuyisaawo abantu bakirabe lwaki ate oba onsikayo ndabise olwokuba gwe olina kabuli bombo kati era babawunsa abamu bagenda bayera tebalina respect tebamanyi bantu osegedde bakola mulimu gwabwe nanyiga nnyo era olaba ka video nabayita kuwona abaniga naye wala sitalo gye naddayo Wembule yali yanjigiriza ate byebiseera naye Wembule navaayo covid awo nga zze soka tuddayoko ekyokulya kikalubyemu soka oddayoko ku gulawundi osegeera so bakolimidde babawusa mbakolimidde yali omu naakuyisa bubi bameka abakuyisa ebirano wakuba nti nakuka video kubera lwaki mwakalaba kyali wange namugamba kati kwata nga kimanyi era olumu nga malegwe wavaayo wa Wembule storage Wembule gyali ngira mugwamu awo tusiba naye lunaku lulamba ku video shoot awo kati nze nagenda gwe kale kimanyi sazze naye amanyi osegedde mpaguza tandika wamuwulira ng'agamba muleke yantunuulira nalaba ng'akola kyamanyi ntandika ogukuba ngenda olaba bansika bantwala naye Wembule jjukira sinabyanga ne Wembule oyo kuba Wembule mwobo anti ovamanyi babawunsa bafala badongo Wembule mo kuba Wembule mwobwe top tutuuka wali eri ku show ya Bero Jamuzi oba yali eguru kwa Choli in kifala kibawunsa nga kimyayo kikigamba Wembule olagawa Fiki Fameka yali ku stage bakimanyi bulungi Wembule Fiki Fameka osegedde kibawunsa kyamugamba Wembule ani akuyise togenda naawe zina tewali yakuyise tetwayisaawo kibuli awo olumva bawunsera tubasindika eri naawe lwabantu olutulaba eri enduulu wabantu baba batulindiridde naye babawunsa bo balemesa nyaawo kyokka ngeri abantu mwana ffe tuzze basanyusa kati ako kenakola bansika bwe batye nenzijukira bino Wembule yatugamba omulabisanga kubanga abantu baba beri bakolaki bakulaba nemwesikako nenzikirira mu style wagiraba nenzikira mu style nga tanfuna ngagezaako kukwata kati yali anoonya kigwa kigaba muleke yani ngukuba neri ne bawaga ne bagamba yoyo mulomazi naye
era navayo akavimbo 7 zenkayina kati Gravity yakwochayo abayimbi olaba awo olumalo yimba byo ya speed mama man speed ebeera bikira abayayi bamubaako nnyo bino bagala musumbwa musaba sente adduka buddusi naye ezo already nali maze ofuna wini omwana akuteka video ka video nze nali nakabambisa dda wakazizza boza nakazizza dda nali nakabambisa wange nabaddeyo twagikubye osegeera bambi dancing is your passion bizibu ki byosikanya mu kuzina ebizibu byensikanya mu mazina byebyo tuleeta ku video shoot ne batatusasula badirector mana bali tebali mu kusasula badansa mumala okuzika tolabe gye nkunyumiza ya Victor Camelo si eyo yokka waliwo gye batabasasula nyingi nnyo batamisiza abaana bange amazina passion yaabwe ne baddayo waka ne bagamba bisibiddamu osegeera nga mwana ataddemu sente ze nagula engatte yakabi najja nga nyume wamugambye oyagala abantu bali smart oyagala kaladi sima ya biki najja nga kuyo white tobawadde kyokka omwembi yakwadde sente za costume butoziba wadde zikubyeko badakita we bali awo kyova abamu baagwa badakita abamu baagwa lwa nsonga baluma nnyo abazinyi jukira mwana wano Uganda dancer ali underrated nnyo osegeera bakajja babalabe mu value kati ngirawo ku shooting mwana wa dancer buli omu abalisamu amaaso enjala mweberuma osegeera baba wemba mulidde nnyo mukozesa amaanyi amangi osegeera yemuzina muti ezo zonna essaawa Uganda wa just ba passion ng'ekitu kyagala ne bana abantu abamu babirimu awo badirector batamiza abana batulumira ku video gweyo gye banumira netugendeyo busabaleyo mwana ku video ya tokaba byo bibaawo kyobanga ya director amasijja kwogera amanya gabo naye bu director yanuma yagwa zenkubuli twagende ku video ya video ya Kenzo ya weekend yeyo ku kazi tuine kintu kyetwaliko kyali eyo ntebe eyo nkimanyi Kenzo abaya yatuwadde mwareachinga out ku Kenzo atusobola mutwikinga out kale kituufu kyo kiba wekitikale oba wafase director n'omufata ku Instagram n'omugamba ffe tuli badansa beno tusobola okubeera kale kyeka eyo advantage bakozesa nakuluma yego wanfase kati nze badde nkyakugamba eyo advantage bakozesa ne batuluma kale nze mba namufase wansonga manjagala kale anteekeyo kowali artist kale oba wansuubiza naawe nze nungamba kale mujje muli bameka ngina bafunirayo kale kyesatu esatu mujje nga musanvu kikola kimanyi kiba kijagattako twaspoti wano nfune emikwano gyange tugendeyo nga tulumye nga otugambye tukeyo ku video shoot mwana tubimaliriza byonna director mwana sibo mwana nkambuwalira bino tulyeyo ku mafuta eyo ku toto eyentebe eyo munda video shooting eyo ku Victoria Mall nokirireyo wansi wayo tuwa kitani eyo ku mazzi ngamba bro si yegwe wampereza message no ngamba oyagala kuzina sina sente kati mumanyi mu bigatte sagala te mu mbeere ko nnyo osegedde ninga omusajja yennyini yansuubiza n'agamba ngenda bawayo kyesatu esatu tewulaga message nga tampaamu bino ebyokunzola ebyezoleyo mwana kudansa nabo butusumbuwa nabo I'm so sorry bana Uganda nga amaze okukozesa abatayagala kyokka nga ebyembi nga binajja mwana ne video bomanyi wagikubye nnyo ne bakusala namu nga tolina mbazengera mugamba waki ekigambo tuli kumpewo yogera kyonna kyoyogera yakutaddemu ng'ovimba buvimbi nempere gye wakubye yennyingi tagitaddemu nakuteekamu ng'oyita ku muti wooti abantu obatega butezibaka nzuyo nze nali njagala nnyo obwakamize nno olaba nze nali mbeera ne ku TV okwo ne ndikwesitinga oluyimba nga njagala kweraba ku TV ne bakyali bange sipaka TV awo ne ŋŋamba ndaba nti video nagikubye nnyo twabaddemu ndabika video ya Zex gye twakubanga nalabise nnyo
konkona kiba kyayimane ne kyali wange vamos ha kati nga ndi requestinga buli kanaku bagikube bakuba ngolumba bagikuba nzigina na programu zonna zimanyi ng'oziraba nga kinyumira nnyo okweraba wali kati nga ndi questinga kati ekintu ekyannuma nga mwana kubanga musajja teyakuwadde ssente enjala yakulumye ne mu video takutaddeemu osegeera ebizibu bingi ebyo I'm so sorry ebizibu bingi ebyo baba amazina gabonya era just twebaze mukama mbu TikTok yajja abasajja tebatulinaako kontulo bebatwetaaga ennyo ate bebabeetaaga kituufu mwategeera kati mwesasuza twesasuza ati TikTok banaebizibu bingi omuntu takwadde transport takwadde kyakulya ate ne mu video takutaddemu ng'oyita ku muti wooti kyokka mwana oli muzinyi bali wabagambye tugenze ku video ya Kenzo osegeera yenze next king wetega weteza oti ng'oyitawo buyisi ne bapozinga temwabaddemu naawe nze nga sikulaba osegeera kitegeera ninga mwana effort gye wataddemu nekita bwana akulaza amazi you people temumanyi haso y'abantu omuntu omala mukyazaako waneno ku HK Media n'otegeera nti ddala bannayo oyo ziba direkita nabafata yayina ekirooto kubanga nze nkimanyi kati okubira wakabi TV eyo nagito badirekita nga nabafata naye bakale bampisa bubi osegeera byaddala kubanga budirekita yannuma yagwa badirekita bagwa ojja bambulira ngera bagamba ngera kukuba akamba obambulire anti munaye mwajjanga nga muzze mulo tuze ne passion yaffe muzze kuyiya bulamu kubanga amazina gutwa tugamanyi tuvudde eri Wembule nze bisebe nave wa Wembule ate nali nga manyi nnyo ng'ate ogazina nnyo nga tompona ngira bagenda tuteeka yaawo gegana amazina golaba genzina kati nabeerako ne professional nemanyi ekyokukola osegeera nofukako choreographer w'amazina kati kagambe yenze dansa mu Uganda na creatinga amazina ne bagazina bulimu n'agazina kati wa creatinga amazina kitombuusa kuva ku swiririri enyimba z'akapekezo yegwe wabireeta ebyo buno buzina bw'omutwe buno yegwe wabireeta nekola akasannyalaze erutini walaba nga abaana ba Uganda Cranes ba Chic Cranes bali eyo bamupaka London ngake bazina nga bawangudde ne bateekayo oluyimba ne bakuba rutini yange gwe ekyo kimanyi abo si badansa bazina kintu kibanyumidde kitegeeza n'aba influences ne bakizina n'enzina polokoto abaana bono ngolaba bazina polokoto abaana b'amasomero bonna osegedde enyimba z'akapeke zonna kati nenkuba twabakubye ensingo olaba kano kashu shu bonna obuzina abaana nolanga bo generation yonna ngegoberera gwe kyokka ne beefula batakulaba ensingo n'etabuka mutema ensingo buno nekutema nawe nontema we bati wenzikirira nga nange ntema nga nawe okirira ebyo n'omuyimbi wange ife ababireese wano mu Uganda osegede kati nabakubye eno mufinini Finini njikuba paka Maraba nenjize Masaka nenjize Gulu osege ize influencer leta yanze newunya bana bagaba wadi okigamo influencer kisima influencer siye muntu alese kintu wa influencing abantu ne bachaga osege kati nzikumazina ne bachiraba tutemye ensingo bane tugitemye bujiri tugitemye aluwa obundi bujjo temuvaayo kwogera kati wanoyogedde abantu bagenda kulaba osegedde niba sibunula bange tokoma kuzina waddawo nga just betinkula bwetinkuzanya kabini jianina chali wange kwagala nnyo bagamba mbu dance influence of the year kazina chiwaleta kazina ati kasita chaliwo mubuuze waleta kazina yaleta kazina ki ngojeko empere anti oyo muwala mu balenzi balondani oba balonda lumu bade manyi balonda lumu baina groupinga kubanga omuzinya omuwala byazina tebisobola faanana bya mulenzi era nze balina okunekwatako waneno
Uganda baneetaaganya okuba nze nsobola okuzina kazina n'ensi endala ezikaze eva ku bino baddansa be Uganda bano abazina amazina g'eggana olina following miliyoni osegedde okimanyi eyo following osozina kazina abagana ne bakalaba abeerandani abeewa era ku bwongo obwo n'okwata amazina g'abali ale n'ogazina osegedde bro n'onaalinnya ennyonyi n'ogenda n'osanga Dance God tasobola kusinga agenda kukulaba nga faani we lwansonga yakulabe ng'ozina amazina ge tagenda kukulaba nti oli wakabi agenda kukulaba nga faani we osegedde tebali creative naye nze azina obuzina Uganda yonna osegedde nze kimanyi ba Dance God bandaba gye bali badansa bakabe mu Afirika Dance God wakokoli nkimanyi bandaba lwansonga bayayi bagezi bapimamu ne balaba ekiri otrendinga mu Uganda ogendako mu inboxes zaabwe ku Instagram sibafata befriend them no oyinza otuulira ekitone ky'omuntu alabayo aba basajja obalaba asobola okulayikinga vidiyo yo bakubasosa kuwa screenshot mu mateereyo naye ze kimanyi bakola ki balaba Dance God bapokoli osegedde bagamba nono gali waka nze olaba Kenya awo ba influencer be Kenya bona banfollowinga bona ba top osegedde lwansonga bagenda ne balaba nga ebyaddala yenza ali mu kukola ekintu ekiri oligino nga nza kirese ne kigenda viral osegedde badansa just muri bakabe ne mweterezemu kotozina amazina g'Ebulaaya osobola okuyiiya osegedde osobola okuyiiya ekintu ekyakabi naffe ne kituteeka kyogamba banagana abo tebasobola zina amazina gaffe empere basogikuba naye abo badansa abali nnyo obunyonyi ne bagenda eyo mbu eggana gwe bali awo mbalaba abali nnyo obunyonyi ne bagenda ne batiisatiisa tolina kyoli mu kukolayo ng'ozina amazina gaabwe oli mu kuwestinga time kati mulo mazina n'alinyamu ennyonyi n'agenda eggana bagenda gambirawo bagenda kulinnya wali olinnyeko ku nnyonyi sinnawa abagundi bakyaganya okumpa ebintu byabwe naye ojja abaaki aba passport ngenda okuyambako yambako ngenda okuyambako nga bagana batekuwa passport kubanga n'omwimbi wange yagenda awa ne Dubai tewagenda passport bandwisa really oyina endagamuntu wawandisa buli kimu naye just process nekiwaka ate kisoboka bewakozesa bakuba wabona gwe nakwanamuleka balimba bakulimba I'm so sorry ekyo ngenda kimala naye nga badansa ogenda olinnye ennyonyi njagala ninyemuko ku nnyonyi eyaddala etali y'abano badansa balinnya obulire bagenda eyo bwali eyo tebalina tebalikola balitulabisa tosobola kuyimirira naawe nakali kali akanagana naawe endurance grand osegedde mbozine nako amazina gaako mumuzine rutini ye mukagenda kukulabisa butomanyi byozina wakakopye osegedde nze mbalaba kitegeera bali badansa so kati myaka ng'ebiri maaso baguma olaba otuuseewa olaba ng'oli wakabi olwadde sawa zino oli wakabi byebyo katonda abikoze masavu naye nga akasente kajja bro kasente kajja kujja mpo abaliko inshallah tegedde ekyo kirungi mwembi wange kapeke wetuwagira kapeke yanuwase ate esikunyumeza wali wetunamusangira paati tu bwe namusangira paati tuva mu covid eno nkoma ku foundation biganye wembule biganye byaddala kati we wano yalina birthday ya wembule bandi awo hangina omulawo mukulu naye ayingira tujukira tumaze ebbanga ddene tetuliiwo waliwo abaana abapya because tusobola kukwatagana nnyo nabo ti siba mikwano gyaffe kati ngajja akomawo mulaba hangina olaba mwana kyali wange osegedde tusobola okukwatagana era nga gwembeera nabe bati akayiba ke yali akalinawo kaswiririri nga tekanaba mmalayo nnyo nga tekabamba nga kakyali awo nga ndaba mwana kigasa ky'okukola ekibali ky'abayimbi abalala ngono gwomanyiwa nga nokyali wange muganda wange
tusula ffenna foundation mu kazigo wali eri ku mukeeka tusula ku mukeeka ni kapiro eri tetusobola beera eri mu bwana yali wembuli akoze ekintu kinene kirimu obwana tulina kubeera eno mu kazigo ng'ekibali kye mwana ndabira ddala nga mwana alina vimbisa kibali kyali wange osegeera tomanyi mwana Katonda yatubulesinga bino naye ffe tetumanyi tuba tuli eyo mu vibe zaffe akayimba mwana challenge zetwasooka okukola challenge zetwasooka okukola tezakubana nnyo mitwalo 3 ebiri naye nga tuba tetuzikubangako mitwalo 3 views gamba banaye bitandise awo ojjukira mwana ffe twali tulina passion y'amaanyi kuva tetwazikiza era ninga mu muyimbi wange boyi kati ogwa official dancer w'omuyimbi wo official dancer w'omuyimbi aliko abakubi endongo abayimbi abannayuganda abakubi embali tonna bagendako ku NBS after 5 biki ebyo tonnaba kati tuli wano kweno HK Media bakuyite bakuvunisa eggwanga anti abamu bakasaza nze nkimanyi nkugambye wano dansi mu Uganda ali underrated nnyo era nze okuwaguza nondaba mulo mazina mwana kinene kivudde wala osegedde nawe ozondawe okunyumiza ogandozo ogambe nali nkulabyeko osegedde ninga just wali tokiwaamu sikiwabudde banange kintu kivudde wala nga bagina kati okyalimu emboozi zange nnyingi but nawe ngenda kukkiriza ngenda kusiibula nja kuddamu nkuyite inshallah onaaba oyina obudde tuddemu tunyumyemu okuba oyina byotanyumiriza bingi byesikugambye batukubako n'embooko ani abakuba embooko ezo zonna zampeere ani abakuba embooko zampeere tuli ku kikomera kya musajja batulesaawo kadirector katulesaawo mwana kadirector ako kagwa oba kagwa katulesaawo kagenze mwana kati katubaze mu magezi musajja tusanga mwana ku kikomera ki I'm so sorry nalowooza muliba batukuba embooko mwana abasajja ne batufukamiza mu ttaka I'm so sorry osegeera ninga kukagenze mwana kali muddo gwako mwana biblessing ogenda bio lanze nkubulidde oli very patient mwana kati kano ka style k'enviri ate ko akalowoozaako otya kino ka style k'enviri kali unique kali unique nze ndi unique ebintu byange bisinga netegereza ndikola ebintu kaviri kamalofa omwindi abagamba buli kimu kimalofa kaviri kamalofa So how do you get along with Kapeke? Mutambuza mutyawo bulamu omusango otya? Ali pole nnyo. Waddala nabagamba waddala nnyo bino ebingi kubanga Kapeke yafuka taata wange mama wange buli kimu ate nga mwali muvudde walanga musuzeeko ne kuttaka babiri ya foundation yawo netugikuba esooka netugikuba eyokubiri netugikuba eyokusatu netugikuba eyokutano eyomukaaga eyomusagwe ne just kubeera abayimbi abamu kibalemesa sibaddala ne bwewobeera waddala erikyaliwo ne Katonda ayongera okubulesinga kati Kapeke wange gambye waddala gambye taata wange mama wange muganda wange best friend anti nze kyalyako kyendyako osegedde kyalyako kyendyako taswagula nga tompya eri gyabaddemu n'atagimpa osegedde niwagula essimu n'agula era nze essimu gye nnina yagimpa osegedde ayagala nga tuna tukola ki nga mutambula osegedde abayimbi abamu kyova olaba abayimbi sikyasobola kukola nabayimbi wabata nafuna nti omuyimbi waddala osege simanyi Katonda jana tutwala kubanga ne wano wetuli twali tetumanyi tusobeerawo naye nga mwebale tuwagira bannayuganda ebyadala tusiima nnyo tumanyi gye tuza beebaza naye boyi mututaddeyo That's good. Banaye abalungi abatulaba tuvudde wala ne mulo mazina emboozi ebadde mpanvu ebadde nnyuvu ebadde mukaaba n'okuseka naye bonaaba omusiimye
ogenda musangawo ku TikTok yongera mufollowingako akuba empere y'amaanyi nnyo bakimanyi tudduka mu fenini feeding nasigaza ntinini kano kakuba ngami kakuba empaka malaba osobola okukubira mu ddiro lyo n'ogerako mu kisenge n'ogerako mu ttooyi osegedde osobola okukubirako mu bizinesi yo bino ebyabyo genda ku ngendo byabanene kavuge givugekagenda mutoyi nkavuge yeriko kanyuma toyina constipation kubanga oba ne constipation oba ozinidde bwereere naye nga bambi mwebale kukya mwebale kusubscribe nga mwebale kuwagira Mulo Mazina mwebale kuwagira Kapeke big up on yourself Kapeke US oli Rio kati abo bayimbi babiri benakawulira kabali Rio Crystal Panda ne Kapeke yimbi waddala nnyo tugenda kuba tubasibula olunaku olwaleero tujja kubaddira following omwana atwawo ku TikTok ye Mulo Mazina munoonyeeko muwe bizinesi bakuwe ku mirimu bakuwe ku mirimu naye si gino egy'olusaniya temumpa lusaniya nze nkukunjira buli kanaku osegere temumpa lusaniya tebakuwa enkoko mirimu egimalayo kati bakunoonye ku namba kyakwagala genda ku mukutu gwange awo ojja kufuna kati ye girlfriend gyali wamala abaana ofunayo omwagalwa abaana tukyabetegereza bwonawona tuzina bwoba oyagala Mulo Mazina wonna tonzya ku mulamwa wama girlfriend gyali abaana ugambye abaana tukyabetegereza kubanga nze maama wange yankuza bwati yaŋŋamba olaba tobeera nga taatawo osegedde gwe tokozesa baana babendi mwana tokozesa baana babendi nga just obayuzinga buyuzinzi gwewesanyusa ogende Katonda si fala tagenda kubulesinga osegedde agenda kukukasinga n'oli omwana kennyini agenda kukukasinga gwokoze ekyo n'omuvaako n'ogenda ne ku mulala si kirungi ekyo osegedde gwe soka obetegereze bino tewali anti labayo nkugamba tewali cuku ebyo byo bibangawo era wabawo gwendi mukwetegereza oyo gwendi mukwetegereza gwembaza naye osegedde kale abalungi abatulaba munsikirize basibule olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi dukako ku Plain Devi Sauna and Steam waliwo Shisha Place it's at the rooftop of Chanja Mall jangu otuwagire sauna yaffe ennungi nnyo eri very corporate waliwo parking ennungi ate nga eri very safe abatayagala kulinnya madaala osookozesa elevator ate nga wali amasannyalaze tegavaako balina standby generator mujje mutuwagire wetuli nnyo bulambalamba Bambiru Furniture Workshop fe tukolera furniture omulungi ow'omulembe kinoonyeko ku namba yaffe y'essimu jangu yogera naffe tulina ne furniture ow'ekimanja mpola ojja n'ogulawo akawunti naffe n'otandika okuteekayo ssente ne tukuwa ebintu mwebale kutya mwebale kusubscribinga nze Hadija Kigozi assalamu alaikum